Lopo Muja, Joelo, Ssenyonyi Nsekezi, Atandikide Mugia, IBS Byakulinza, Agambye yatandikirawo era atandise. Wabadda wa maiden speech ye oba okwogera kwe okuli official okusookedde ddala nga Lopo adidde omukulu Mathias Mpuuga nsamba mu bigere ayogedde ebigambo ebikambwe era Palamenti nekankanirawo agambye nze ntandikiddewo tewali kulonza ate nakudda mu bino banabiri kale kankutwale butelevu mu Palamenti tufune okwogera kw'omukulu Joel Ssenyonyi kwalangiridde nti yazze ebigambo si byakusaaga. Come, my young, said your young brother, for him is my son. I want to welcome the Lord to come and give his maiden speech. Lord, you're welcome. Thank you, right, Honorable Speaker and members. Allow me to say Happy New Year to us all. I want to take this opportunity firstly to salute the Right Honorable Mathias Mpuuga for his service and for his leadership. He's led us under difficult circumstances, but he managed to remain composed and to lead us through those very difficult times. And so I salute you, sir. I am lucky that we'll continue working together. So there's a lot that I'll be connecting with you and learning from you and the other colleagues for us to be able to do this work. Right Honorable Speaker and members, Rule 14.1 of our Rules of Procedure provides that the principal role of the Leader of the Opposition is to keep the government in check. By God's grace, I will execute that mandate effectively. And my hope is that I will get support from this House, not just my colleagues on this side, but across to do this work. Because you see, keeping the government in check is to the benefit of all of us here and the people that we represent. Because when we are pushing back against things like corruption, when we are ensuring there is service delivery, when we are ensuring that there is value for taxpayers' money, it's not for the good of just the opposition, it's for all of us. Because regardless of the political party you belong to, when you go to a health center and there's no doctor to attend to you or no medicine, you will suffer. If you're driving on bad roads because either the money has been absquatulated or whatever the case might be, regardless of the political party you belong to, poor service delivery will affect you. So my hope is that I'll get the support of the entire House indeed in doing this work of keeping the government in check. And so I believe we shall be able to agree on a couple of things in as far as keeping the government in check is concerned. I want to appeal that where we disagree, and indeed, we are going to have numerous opportunities to disagree. I hope that we can disagree respectfully and that there gets to be space to disagree and for divergent views. But otherwise, I look forward to working with everybody to serve the people of Uganda. I thank you, Right Honorable Speaker and members. Thank you. Honorable member, thank you so much. Honorable members, this morning we happen to have received reports from the Auditor General. And these reports belong to the leader of opposition, and which reports are going to be laid on table for scrutiny. When you hear the leader of opposition talking about that, there was an issue of value for money audit which was being talked about,
they are going to do scrutiny of the monies that we appropriate in this house. They should be able to do scrutiny of this money and give a feedback to this house. So don't misunderstand his government. Byebyo ebigambo n'obubaka bwa Joel Ssenyonyi Nsekezi bwawadde nga yakakwasibwa yafes ya leader of opposition yabaddemu omukulu Mathias Mpuuga Nsamba. Speaker ayogera bingi mbuye ayagala Joel Ssenyonyi agende ng'asooka amwebuuzengako buli kimu. Era mbu abadde wa mukwano nnyo ne ku Mathias Mpuuga Nsamba era bajja kusigala nga ba mukwano. Bino by'okuweereza abantu si bya mikwano. Okuweereza abantu bya kutuusa buweereza. Omulimo ogutuweereddwa kukola butuufu bwagwo so si bya kuba ba mikwano. Tekyetaagisa Joel Ssenyonyi kuba wa mukwano na Speaker Anita Amongi emirimu okutambula ne bataba mukwano emirimu gitambula. N'olwekyo ebyo byagenda yeesooka oli mukwano gwange oli mukwano gwange oli mukwano gwange it's useless. Tebiina makulu just kwesooka abantu kwefuula relevant era kwefuula wa bodde wa bondya nti yekamala byonna ate nga tewali byamala naye balonda mulonde. Kale ebigambo ya Joel Ssenyonyi mubiwulidde anti ye tayogera bingi. Ayogera ku nsonga action speaks louder than words. Okola bikolwa. Agambye omulimu omunene gumwolekedde gwa kucekinga gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Ayewalemye ng'acekingawo kubanga ssemateeka kyamugamba era kyamulagira. N'olwekyo omulimu ogwo the cardinal role ye nga leader of opposition agenda kucekinga onampulirira embaga. Asabye nti tukwatagane kw'ebyo ebiruma abantu baffe, amakubo amabi, amazzi, amasannyalaze, ebyobulamu, ebyenjigiriza n'obuweereza obulala obw'enjawulo. Kw'ebyo tukwatagane kubanga biyamba bantu baffe ate biyamba naffe ffe kennyini. Tebiyamba nti biyamba opposition ne Kyagulanyi ffenna bituzingiramu bituyamba tubyetaaga. N'olwekyo tulina okulaba nti nno tugoberera ekyo ekigwanidde era kye tulina okukola nga tukola emirimu gino nga tuwaŋŋana ekitiibwa era nga bw'agambye era nti agenda kusigala ng'akolagana n'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba era nga mugayidinga here and there era yeeyamye okukolagana ne Palamenti mu buli kimu n'abaka ba Palamenti mu buli kimu era nti ebyo byonna ebitasaana kukwatagana tajja kukwatagana na muntu wabula ajja kukola ebyo ebisaanidde okukolebwa ebiyamba oyo omuntu wa wansi ye Joel Ssenyonyi. Katutandise twagala kujjako Nakyamala General Kaguta Museveni. Joel Ssenyonyi ebigambo bye abyogedde ng'akoona ku nsonga yennyini eyo bannayuganda gye beetaaga ey'okujjako General Museveni. Tosobola kujjako General Museveni nga tomucekinga. Olina mucekinga bw'oluba omucekinga ng'omulabisa buli lw'omulabisa ng'omunafuya buli lw'omunafuya ng'entebe yaffe ayolekedde okugibuukamu nga tufuna ensi ennungi tufuna Uganda ennungi ffenna gye twegomba era ffenna gye twetaaga. Nsekezi Joel Ssenyonyi Lopo omujja ebigambo bibyo bw'atyo bw'abisabise ayogera bitono bisigale nga bibakoona mu bwongo nga mubirowoozaako nga mubyebuulirirako ate nga mumanya ki kye tulina okukola. Omanyi bwe tuba nga tukola byonna bye tukola mu nsi kituufu ne tukulembeza ebikolwa okusinga ebigambo. Kati awo we tugenda ogenda kumpulirira embaga ogenda kumpulirira zigido. General Museveni watutandise okukankana tuuto tujja awo n'owulira gwerinda bulinzi saba bulamu mukama akuwa obulamu bino byonna byapeninge nga oli olaba kubanga guno omulembe gwa Joel Ssenyonyi President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Mathias Mpuuga Nsamba John Bosco Nyambeshe n'abakulembeze bonna ab'ekibiina kya National Platform abali mu Palamenti n'abali ebweru eno. Ku luno nno omuliro gwaka gutokota ogenda kumpulirira gugenda kwaka ate era gugenda kutokota egenda kuba mbaga
kigenda kuba kijjobi kugenda kuba kuyuguuma kugenda kuba kutuukiriza ebyo ebigendererwa bye tulina okutuukiriza ku lw'Abannayuganda. Kale byebyo nno ebyaleero enjogera ya Joel Ssenyonyi oba ebigambo bye abituwadde bulungi era nga bituuse bulungi. Omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu ebigambo okubyogera bw'anaabakkiriza Dunda Lugaba Namugereka bataayi mweraba.